okuva bwe twafuna amawulire okulwokusatu buli omu abadde amwogerako kiki kye yamukwatako. Mubadde mu kkanisa mulabe bannabyabufuzi ab'ekkala zonna era ndowooza ab'ebimyufu be basinzeemu nga bazze okukungubaga naye nga bonna boogera kimu olw'emirimu gye yakola. Afiiridde ku myaka 69 ekyamazima abadde akyali muto. Olaba n'ow'ekinaana naye akyatufutubaddeko olwo 69 aba takyali mwebavu naye ate nga tukimanyi nti tujja omujjukirako byebyo byakoze mu myaka emitono Mukama gyakoze eki gyamuwadde ku nsi. N'olwekyo twagala okubeebaza okujja okutubeererawo byonna gimuvudde. Ate tusaba Mukama Katonda omwoyo gwa mukadde waffe agulamuze ekisa. Twasaba kati ate obulamu butandise buto okulaba nti yakola tusigale nga ate ffe ebirungi tubitambuza mu maaso. Mukama abeere nammwe. Ekiseera kyonna Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Eri abooluganda n'ab'emikwano abali wano olunaku olwaleero. Erinnya eryange yenze Maseruka Robert, omubaka wa Paalamenti owa Mukono South alindiridde okulayira 2026 paka 2030. Bassebo ne bannyabo, obubaka bwaffe buli bumu bwokka. Katonda bwe yasindika omwana we Yesu Kristo bwe yajja okubuulira enjiri bwe yali addayo yategeeza abayigirizwa be mu Yokaana sura 14 olunyiriri olwokusatu nti ŋŋenze okubateekerateekera nate ndikomawo ne mbakima eyo gyendi nammwe mubeere eyo. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo newankubadde nga tukaaba newankubadde nga tunyolwa newankubadde kati abamu n'apetite efudde ekigambo tulina kimu, Katonda bw'aliba akomyewo ne muzeeyi waffe tugenda kubeera wamu naye. Era bwe bubaka bwe njagala okubalekera akaseera ke tugenda mu bantu wadde obudde butini. Naye nsaba nga tuva wano tusabire eggwanga lyaffe bassebo ne bannyabo. Kulawundi ng'owangudde n'otuka ku ttale senta ng'akutte ekyokutaano akuli mu maaso. Olale bamuyanja Ssenyo nga yimirirako bakulabe. Oyo mumulabe bassebo ne bannyabo. Eno ku kulawundi twayimbanga Ozaana Ozaana awangudde ku ttale senta ne bagamba Ozaana Ozaana si yawangudde. Twagala okusabira eggwanga lyaffe kubanga embeera gye tulimu bino tebikyaliko kibiina. Bw'oba oliwo NRM, bw'oba oliwo NUP, oba oliwo DP, oba oliwo FDC n'atalina kibiina, enjala etuluma wamu. Si bwe muli bannaye? Njagala okubategeeza bwe tuyita ku kkubo eryo nga ffenna litukuba enfuufu n'obwa NRM bw'otyo. Chairman ne ngoba we NRM bwe tuba tetuyaka nawe wo abeerayo enzikiza. Bassebo ne bannyabo mbasaba obwa Sseruganda n'omutima gumu ku mbeera y'eggwanga lyaffe. Nsaba tusabire Pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo tetuvaawo. Oba mwagaano mulangirira, oba mwagaano mulayiza ffe waffe.
Nakola mu Daily Monitor wafiiridde nga muwandiisi w'amawulire yeebuuzibwako era ng'akolera mu Kyaggwe Television. Abangudde bannamawulire bangi abayise emikono gye nga bayiga mu mirimu gino. Omugenzi yalwalamu wiiki ewedde ne bamuddusa mu ddwaliro, puresha ne bagamba ziri waggulu ne sukaali, naye abasawo ne bamuddaabiriza n'asobola okudda ewaka nga balaba